Center. In your program Healthy Sport ne Dr. Namara Hanifa Sengendo wano ku Twahira Islamic Center. In your program Healthy Sport ne Dr. Namara Hanifa Sengendo wano ku Twahira Islamic Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli wano ku programu yaffe gye mumanyi obulungi eya bulijjo ekwatagana ku bulamu Health Sport. Twahira Islamic Center Online School tukwataganira wamu nange Dr. Hanifa Sengendo okubeera nga twogera ku bintu ebitukwatako, ebintu ebituzza naye nga ate bikwatagana ku bulamu. Mujjukire twagamba nti obulamu tekitegeeza butaba na bulwadde. Obulamu bulimu engeri gy'owulira, engeri gy'olowooza, ebikolwa byo, ebyo byonna. Behavior is part of health. Tetujja kulekayo bagamba nti tukyali mu spill over za Ramadan. By the way, omwezi gwa Shawwal teguli kumpi kuggwako. Abatannamalayo sittati, sittati olowooza tebuzaayo nga wiiki emu ekinene ennyo. Abange musike abatannaba kusiiba sittati. Twebaza Allah. Ku mulundi oguwedde twabagamba nti Ramadan tugitwale ng'essomero, it is an academy. And twali twogera ku bintu ki bye twayiga mu Ramadan bye tuba tugenda nabyo mu maaso. Naye bannange, basiraamu bannange, eno wiiki ntunuulidde ebintu ebimu mu wiikisi zino nga 2-3. N'olaba omuntu ng'alinnye ku mutwe gw'omwana ku bulago bw'omwana oba afaafe. N'olaba omuntu ng'ayingidde mu nju n'atema abaana. N'olaba omuntu ng'alina engeri wallahi gy'akuttemu ente simanya n'aginyoola ati omukira yonna yonna. Omutwe n'agukola bw'ati n'etambula olugendo lwa 5 hours. N'olaba omuntu nga sheehi omu bwe yagamba ng'omuntu asobola okusala ekisolo n'atumya n'asalako ekitundu n'agamba mugende mundeetera akasala. N'olaba omuntu bannange, ekisiibo, the Academy of Ramadan yatusomesa ekintu kye bayita obuntu bulamu. Obuntu bulamu butusomesebwa nnyo mu kisiibo. Obuntu bulamu kwe kwetoowaza. Obuntu bulamu kwe kuwa ekitiibwa. Obuntu bulamu kwe kweteeka mu bigere by'oli. Mukimanyi basiraamu bannange, tubadde mu kisiibo. Mu kisiibo mwe tubadde nga ddala omuntu okola ebintu bingi nnyo ebiraga nti oli muntu mulamu. Ebintu ebimu nga bitandikira waka waffe. I am a family person. Ebintu ebimu nga bitandikira waka waffe. N'olaba katugeze oba saawa kale yakusiibulukuka. Taata n'akola ebintu okuyamba ku maama. Taata n'abeera ng'ayina engeri gy'akyusaamu programu ye erage nti no he's humble to the family. Bannange, ebintu bino mbitwala ng'ebyokuzannya, naye Allah yatuwa opportunity for us to have that humility, for us to be humble. Humility is about respect. Okubeera omwetoowaze kitegeeza okuwa abantu ekitiibwa. Mu nsi tukimanyi bulungi nga Allah bwe yatukolera engalo zino 5 nga tezenkana. Allah mu nsi alina lwaki abantu abamu yabasukkulumya ku bannaabwe. Abantu abamu yabawa ebitende eby'enjawulo ate ebitali ku balala. You know? Era kyova olaba Katonda atugamba hadithi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bw'oba oyagala okwebaza Allah, weebaze tunuulira oyo omuntu akuli wansi. Inawe tunuulira omuntu gw'osinga. Ramadan taught us. Ramadan yatusomesa nnyo okubeera nti abantu betusingako ne bw'oba omusingako 100 ogula olyenvu n'okola ki? N'oluteekayo ku muzikiti. That is about humility and humbleness. Tetubeera nga abantu abamu abalowooza nti abo kilaasi eri wansi. Yes, kilaasi eri wansi, naye jjukira ate mmwe bazadde bannange genda ne mbagamba nti bannange fe abazadde twebeereremu. Naffe tukaddiwa. Naffe tugenda kutandika okufuna disabilities ez'enjawulo. Oba oliawo ng'omugongo gukuluma, oba oliawo leero okeera eriiso likuluma, ate ensingo weebase simanya oba olukya lwakutte. Ebyo byonna byetaaga gwe ng'omuzadde otrainiza abaana bo okubeera with that humbleness, okubeera n'obwetoowaze,
okubeera nti they can be in your feet, omwana n'abeera mu bigere ebyo nti mami agambye okugulu kugize kamuyambeko mukwatako musitulako. Mami agambye nti n'obudde bumuyiseeko kamuyambeko nze ngolole, mami kangolole nga gwe bw'onaaba. You get bino ebintu bitono bati byebimu ku masome ge tuyizeemu bannange mu kisiibo, bannange nga tuyamba mu kisiibo nga obeera ne muzikiti n'olaba munne atalina transport n'omumuwa, obeera ne muzikiti n'olaba munne enjala gweruma n'okwata amazzi gwe n'onywako n'omuwaako. Bino ebintu tubiyigiriza abaana baffe ng'abakomyewo awaka. Tuli mu muzzi za holiday, tuli mu munzi za holiday kwe gariyale tuli abaana baffe bakomawo. Gwe muzadde munnange bikolwa ki byokola? Oyogera otya? Otambula otya? Weeyise otya? Weeyisa otya okulaga nti oli muntu mulamu? Kubanga obuntu bulamu twabuyiga nga tubujja mu kisiibo. Okimanyi nti ebiseera ebisinga bwe tuba tuvuga amamotoka gaffe oba tuvuga piki zaffe oba tuli mu bifo eby'enjawulo, mu butuufu waliwo abazadde bwe tutalaga buntu bulamu. Amazima gennyini n'olaba obwana bw'essomero nga bwagala kusala kkubo n'obinsa n'oti no obwo si buntu bulamu. Obuntu bulamu bwaddawa basiraamu bannange, bamaama ffe tutandikibwako okulaga obuntu bulamu. Bwaddawa ya Rabbi, obuntu bulamu bwaddawa. Mazima gennyini n'osindikiriza obwana buno obusatu obwekutta, akamu kalinga ka P2 P3 P1, sifaayo kwani yabalese kusala kuba ebyo byabwe, naye my role is to show humbleness. Bwe nnyimirira n'emmotoka yange, bwe nnyimirira ne boda yange nendeka abaana abo ne basala, ye bwe nnyimirira nenteekako ddabo omwana ono ne mukwata ku mukono n'embusaza, nfiirwa ki? Mba sikyali Dr. Hanifa, mba sikyali mukyala gundi, mba sikyali CEO, mba sikyali mweru, mba sikyali muddugavu, What does it take for you to show humbleness? Ogiraga abaana bo. Nze mbagambye tukaddiwa emigongo bwe gituluma amagulu. Mamange yankubira luli nifa mu kugulu kwaganya okwefunya. Njoka nga nange mutufu ebyembi bisekebwa. Nange naddawo ne ngamba okimanyi nti nange genda gamyako okwange kwandigaana ate oba okwegolola. Kakati bannange tulaga obuntu bulamu. Of course I had to go in mama nenfuna engeri gye muyambamu. Naye omanyi abaana b'ennaku zino abaana oyinza n'obayitako ono bagamba bannange mumanyi leero seebase omutwe gwabadde gunnuma ne bakutunuulira bati. You know, abaana tubasomesa obuntu bulamu. Vaayo ogambe nti you people bwe mba ngambye nti oba baneenina ekinuma mundage nti munfuddeko. Humbleness, okwetoowaza. Oh mami bambi oyina ekikuluma. That is alone. Naye nga naawe okiraga oyinza okuba abaana gwe naawe tobalaga buntu bulamu. I know some of the things are instinct. Omwana alwadde so they take it for granted. Kwogera ogambe munnange nno kino kyenkola kiraga buntu bulamu. Abatulinaanye tubadde mu kisibo nga abatulinaanye amamotoka gaffe gasiba ne gabawa sukaali ne gabawa obuwunga ne tubawa amenvu ne dodididi. That is an academy lesson that we should continue with. Bannange nga tuyambye bantu mu bisiibo, banne nga tufunye buyambi, because we are on either side. I've been helped and I've helped people. You get what I mean? Bannange, bazadde bannange, obuntu bulamu, obwetoowaze bwaddawa. Subhanallah. Omubaka Rasulu sallallahu alayhi wasallam ye yali asinga okuba omwetoowaze, and he's our role model. By the way, Busiramu butulaga nti we have to be role models. Tojja gamba bugambi mwana gwe olina okuba omuntu mulamu when you never show buntu bulamu. When you are the type of parent who encourages even just mufumba mmere nnyingi esigalawo enaasuulibwa nga you know you even have neighbors. Kikutwalira kyo gamba nti leero ekiwago ekyo gundi tugende n'ekiwago ekyo mu mmotoka tugenda kiwa bali. Okikola naye omwana waayiga amanya nti if there are people in need in society, I should be able to help. Oyo sukaali gw'olina abaana gwe bateekamu ebikopo 10. Simanye ebijiiko 10. Can you say you people save sugar? We are going to donate some sugar. You know our neighbors are humble. They don't have. We should help them.
ezengoye ezituddeeyo mumanyi nti Twahira for example Twahira Islamic Center tuyina charity stepping stone buli third term tukuŋŋaanya ebintu ne tubitwalira abantu amazima gwennyini ensawo eyavaako obuvizipu n'ogiteeka eyo n'evunda ensawo omwana mugambe nti ensawo manyi tujja gizzaako zipu naye tuba tetugizaako omanyi nti waliwo abeetaaga zipu rather ensawo bannange nze nzijukira 2023 bwe twategeka programu ya stepping stone gye tubeera nayo buli Desemba ne tugenda ne tulaba abaana Katonda be yagezesa abaana ba myaka 18 tebasobola na kutuula abaana bakaaba amaziga ne bagamba Dr. Hanifa kiki kino you mean people are there they can't sit amazima gennyini nga bombulamu bwabwe tebalabangako disabled nga nobakwata babatyo bakwatako nga tubagamba okay mukwateko naye nga alaba atya nalaba nga babenyinyala ne tubagamba no these are also people like us bwe twabaliisa ku mmere tubagamba buli muntu funa ejjiiko tandika okuliisaako ku omu abaana baakaaba ne bagamba nze bulijjo ngamba bijja kunkwata nze bulijjo ngamba kino Dr. Hanifa abaana baffe tubasomesa tutya obuntu bulamu okimanyi abantu abamu tetutwala na baana baffe mbyalo kyokka nate bwe tubatwala ne tubatwalirako emperekera supermarket omanyi omwana ku makya alya ajje ku break anywa yogurt ne cornflakes ku lunch alya muceere ate nga tebagusiise nnyo tebagusiise kito n'owajjajjaawo omwana prescription aveeka najja ne supermarket. Can we teach our children that our mothers ne bwe baba bali bulungi they need help? Omwana ate nojja ne ka portable gas kati ono omwana waana ayamba ate jjajjaawo okumusirirako ku nku even to light that gas by the way alaba jjajja atawaana akyakutama alighting gas omwana akimanyi nti asa alina okuyamba ku jjajjaawe to light that gas kubanga tetujja kwogera nga tulowooza nti bajjajja baffe oba bamaama baffe bonna bali ku nku bali mu very bad state but even in the good state oyo jjajja ali waggulu eri mu kalina does the child not kankwateko ku jjajja ku makyanga ngenze mukkirize oba bw'omutwala yeebaka mu kisenge lunaku lulamba obuntu bulamu humbleness. My dear parents, as our children are coming back home, let's teach them humbleness. Humility obuntu bulamu okwetoowaza. Tekitegeeza nti oba wa wansi. Gwe omuzadde gw'oba osookerwako. Allah yatuwa amaana buno obuzadde is amaana. Allah yakitukwasa. Abaana baffe bye beeyisa ebimu ffe tubibalaga. Buli muzadde wo lwakubira wekkaanya maama nno bannange leero kino kyekimuluma nakirya leero sijja kwata simu ye the very thing kyogamba abaana bo kye bajja okugamba. Ramadan Academy has shown us tugende tulabe bazadde baffe tugende tulabe abantu abali mbwetaavu tubayambe okuyamba is not just about money. Nzijukira waliwo oba ne hadithi nga nabbi oba waliwo sahaba omwe yakimiranga omukadde amazzi Sheikh Ismail ajja kujinyambako nga ye buli ku makyo bagenda n'amuteera amazzi mu nnyumba ye paka lwe yalaba oba omukadde yalaba nti ono takyaleeta amazzi kumbe ono yali oba afudde oba nga alwadde. That is humility. Tekitegeeza nti sikyali dokita sikyali engineer. No way my dear parents. Let's show humbleness. Obuntu bulamu bwaddawa basheikhs mutuyambe muddemu musomese obuntu bulamu. Obuntu bulamu is part of mental health. Kubanga buli lw'oyamba omuntu buli lw'olaga okwetoowaza olina hormones ezijja tuzita happy hormones mu lulimi olwangu n'owulira essanyu eryo that happiness okutta ekintu okiwadde omuntu omukutteko ku mukono. Yesterday I was in one of the hospitals in Uganda. Wallahi nange ndi musawo but I felt so bad. There was this child omwana yabadde alina emyaka nga 15 abazadde nga tebasobola za kagaali nga babadde babasaba 15,000 for the wheelchair naye nga naasitudde naye mukazi wattu ate alina omwana omulala. I felt that n'olutiko lummera and I was like oh my God.
And guess what? Abantu bonna babadde babatunuulira butunuulizi bwe bati. Yabadde nga yeetaaga waakiri atuule ku kifunvwe, like, you know, like sort of a veranda. People were seated on the veranda and they could not help this child to be sat on the veranda. Obuntu bulamu buliwa. Obuntu bulamu buliwa bazadde bannange. I am talking to you as my fellow parents. Bazadde bannange mpulira bubi mujja kunsonyiwa. Naye ensi gye tulimu yeeyo kubanga omwana wo bw'otamusomese buntu bulamu yajja okusanga Dr. Hanifa akutta omuggo ayagala kubuuka madaala tayinza na kunteerawo bridge oba iza wati tasobola kunteerawo katindo oba kabaawo oba kaki. I need to stand up and pick water. Abaana baffe ffe tugolola engoye. Ekyo kibaamu ne respect, my dear parents. Nti omwana akomawo mu holiday akulaba okereye gwedduka bannange nodduka noteka kukuka wefumbira kyayi nodduka nogolola omwana w'omusomeseza nti it's part of humbleness okubeera nti you help your mom, not just namugamba byampisa. Humbleness. Mami is tight, kamngolole mami nga bwanaaba kankole kino nga bwenjira kino. Balina ba maids. Do you know mukozi yabazo kuse ku makya yakeere nyate yasembayo okwebaka. Feno muli tuba tulooza abaana baffe tebabonaabona tebakola emirimu balina homework. Even amidst homework. Kino tukitwale nga buntu bulamu waka. Omukozi akedde saawa 10 n'afumbira abakola bati banerena ono mwana tanywa buje buli mu mata ono anywa mukalu atali mu majani matono n'ateeka ebika bya chai nga 5 ku mmeeza. N'ateekawo ebikopo n'amala n'asiimula ennyumba waggulu ne wansi ne boys quarter ne girls quarter ne neighbors quarter zonna muntu omu ate alina omutuumu gw'engoye bwe guti ne bwe guba gwozeddwa mu washing machine. Abaana batudde bati obuntu bulamu is now just not doing the house chores. Abaana balage nti okuyamba oba okukola ku mirimu gino egyawaka is not just about gama tukola mirimu gyawaka. Teekamu akagambo ka obuntu bulamu. Kya buntu bulamu okubeera nti engoye bwe ziba zimaze okwozebwa mu washing machine mwanike mwenna. Oba ayera lujja eya manenzija mulina nyingi. Oba omukozi ayera lujja number 1 gweyera omwana ayera lujja number 2. Si kukola bukozi nti omanya abaana balina okukola emirimu holiday. Abaana nedda tuteekemu ekigambo ekigamba nti kya buntu bulamu. Mujjukire mugambe nti kati Dr. Hanifa buntu bulamu lwe luyimba buntu bulamu. Kubanga tuva mu ssomo erya Ramadan. Bazadde bannange obuntu bulamu buline mu kwogera. Abaana baffe tubayigiriza okwogera n'obuntu bulamu oba they are just for just. Omwana oyogera bwakuddamu oyogera bwakuddamu. Humbleness. Obuntu bulamu tekitegeeza kubeera nze ndi mutuufu nze mutuufu. Obuntu bulamu humbleness is about paying attention. Omwana awulirize akutunuulire abeere with that humbleness. Naye gwe obikola muzadde munnange naawe obikola. Let us practice humility and humbleness so that bwe tuba tugamba abaana baffe naffe tebagamba mami as you don't do those things. Omanya abaana b'ennaku zino my son can ask you, you know, so mami how come you didn't do this. Mugamba nti omanyi leero you know enkyokeera ku ssomero twebake mangu. How come mami gwe teweebaka mangu nga ate naawe ongambye ogenda kkeera, you know. Tukirize nti omulembe gututwala process by process tugubeeremu ne there are these virtues values. Leero twogedde ku value ya muntu bulamu. Oluddako tujja kwogera ku values endala. Ffe luno oluwummula tukwatagane ku buno obukodo values. Values kyeki mu Luganda obukodyo oba embeera ez'awaka ezitudefininga embeera ze tubeeramu awaka ne bagamba mu abaana baawo babuuza. Wano ku Twahira Islamic Center. Oli wakati mu program Health Sport ne Dr. Namara Hanifa Sengendo. Wano ku Twahira Islamic Center. No, it's not about winning. It's about getting those feelings. Kwegamba owuli. Bazadde bannange oluwummula luno lutuuse. Kyemmanyi wiiki eno abaana abasinga bawummula. Twebaza Katonda era nti abaana baffe basobodde okuwummula. Bannange muli mutya mujebaleko gye mukola.
amanya n'eddoboozi nze Dr. Hanifa Sengendo. Naye nga bwe twetegekera abaana baffe bannange wiikisi zino nga 2-3 nina ebintu ebinzijidde mu bwongo naye nembuuza nti obuntu bulamu bwaddawa? Yeffe ng'abazadde abaana baffe tukola biki oba tubasomesa ku buntu bulamu? Nga bwe tusoma ebintu ebirala obuntu bulamu kyo kyeki? Mwenna mwalaba obutambi obwatambula omwana omuntu ategeera nga you are human n'okwata omwana n'omukuba ekisiripa n'okwata omwana n'omusamba n'omulinnyako obuntu bulamu bwaddawa? N'obeera nga gwe muntu nga bwe mwalabye bannange ku mawulire omuntu n'agenda endejje n'ayingira mu mayumba n'atemaatema abaana oba onywedde biki kwegamba obuntu bulamu bwaddawa? Ye bannange obuntu bulamu ffe ng'abazadde nga twetegekera abaana baffe okudda nze mbadde nsaba abazadde bannange tulage oba tusomese ku baana baffe obuntu bulamu tutya. Ye bannange obuntu bulamu bukiki? Obuntu bulamu kitegeeza omuntu okubeera nga akakkana naye ng'ate teyekkakkanyiza, omuntu okuwa ekitiibwa wekyetaagisiza, omuntu okuwuliriza, omuntu okweteeka mu bigere by'omuntu omulala n'okola ekyetaagisa. Nja kuwa example. Ddala bw'oba oli mukazi ng'oyo yeeteeka mu bigere nti ono omwana senga abadde wuwe, oba ono omusajja atema, oba ffe oba musomesa n'okuba omwana n'omufiirako, oba ani atawadde second chance ku muntu kubeera nga yennyonnyolako baki kwegamba obuntu bulamu. Naye ate bazadde bannange mukimanyi tulina okusomesa abaana baffe obuntu bulamu. Lwaki? Mukimanyi tukaddiwa tugenda as you age nga tugenda tukaddiwa. By the way twetaaga abaana baffe babeere n'obuntu bulamu. Onaalinda kukaddiwa? Tuyina kukitandika kati ng'ebikolwa byaffe n'empisa ne bwe tutambula tulaga obuntu bulamu. Nja kuwaayo example ntono. Abaana bagenda kuwummula, omwana omutwalako mu bifo ebirimu abantu Katonda be yagezesa abatali ba level zaffe. Mu ennaku zino balina kye bayita level, abatali ba level zaffe. Omwana osobola n'omutwalako ewa jjajja, asobola okuwa jjajjaawe n'amugamba jjajja leero nze nkwalira ku buliri, jjajja kankuleetere caayi. Omanyi ennaku zino obeera otudde ku dining oti n'ogamba njagala kunywa ku mazzi, ne wabulawo omwana asituka. Omwana talina buntu bulamu obwo bugamba my mom is in need, maama wange neetaaga. Buli omu n'asigala ku ssimu ye. Okimanyi gwe muzadde munnange oyinza okuba kati nga bwe tugenda okuggyayo abaana ku masomero ng'otudde n'abaana mu mmotoka n'olaba omukyala ali lubuto ayina omwana wano ku mukono, ayina omwana mu mugongo, n'obinsa n'oti oleka omukkiriza okusala. Oh my God, do you know bw'oba oli mu mmotoka bw'otyo n'oyimirira n'ogamba I've let that mother pass kubanga mulabe ayina omwana ate bambi she's expecting, she needs our help. Do you know that is humility? Humble, being humble. Mumanyi nti nno omwana kakati oyinza okwetikka ekidomola ky'amazzi n'obayitako bw'oti nga batudde oba bali awo bali ku masimu gaabwe ne watabaawo agamba bannange mami kamuyambe nsitule amazzi gano, holiday ezze. Nsaba tubeere nga tukola ebintu ebisomesa ebiraga abaana baffe obuntu bulamu naye ng'ate tukikola selfishly naffe ng'abazadde tinaffe tukyetaaga, but also in our community. Mumanyi nti waliwo abaana nga gwe bw'oba omukyalidde n'omutwalira supermarket tagabirako banne, yabeera na supermarket ye. Nzukira bwe twalinga tusoma twalina abaana ffe twali humble beginning, twalina abaana nga babalebwa ono tindi milk. But do you know some children would spit in that milk ng'amata ago bagawandamu nti tetubasaba. Oyo omwana do you know ye mwana akula nga gwe naawe oli muzadde ng'omwetaaga, oba weetaaga kwate ku mukono oba akuweereze muggo oba ku kiseera kino akuyambe kukwoleza ku ngoye oba kukugololerako. Omwana omuyitako amazima gennyini n'ogenda ogolola nga ye ali awo ali bizi ali kazannyo. Obuntu bulamu and humbleness bannange bikyaliwo byaddawa. Holiday etuuse
bazadde bannange nsaba tubeere nga tusomesa abaana baffe obuntu bulamu si kikwatibwako wabula obuntu bulamu ebikolwa enjogera n'enneeyisa eri abantu kyekintu ekikulu. Banneighbours baffe emirirwano gyaffe gye tubeera nagyo mumanye emirirwano tubeera n'emirirwano bannange naye ng'emirirwano egyo gibulwa obuntu obutonotono wali ogizeeko n'ogamba yi bannange leero tuyina amatooke gano gundi twala ekiwagu ky'amatooke waliwo abaana be tuyitako oba waliwo obuyumba buli batwalira amatooke ago. Humbleness kubanga what turns around comes around. What turns around comes around. Ekitambula kyetooloola era kidda. Bazadde bannange obuntu bulamu bwaddawa bazadde bannange ng'abaana baffe bayingira mu mamotoka gaffe nga bwe tugenda okubakima ng'abaana bwe bazaawaka ng'abaana balaba nti mu nsi Katonda ffenna yatukola tetwenkanankana. Nze nsiiba ngamba abaana baffe be tusomesa omanyi stepping stone tugenda ne tutegeka emisomo gy'abaana boot camps Desemba mutulinde kigenda kwaka. Tusomesa abaana baffe ne tubagamba nti okuba omuntu mulamu tekitegeeza nti oli wa wansi. Nze okugenda n'ennyimirira n'ensaza omukyalo oyo oba akaana oba nembeera nga ngize mu mmotoka yange nendaba omuntu ali mu bwetaavu ne mugamba 15,000 ziizo. Sigamba bino abasabiriza necessarily but even in our communities, starting with our communities nga tutandise kumpi ne ku byalo gye tubeera abaana baffe tubalaga obuntu bulamu ebikolwa byonna bye tukola. Nzijukira bwe twateeka stepping stone omwaka oguwedde ne tugenda ekatalema abaana batandika okukaaba ne bagamba Dr. Hani nze nali simanyi nti omwana w'emyaka 11 tasobola kutambula. Bakifiiringa okufiiringa okwo twabagamba mubawe ku byokulya. Do you know abaana baffe n'omwana n'afukamira n'awa omwana ekyokulya. That is being humble. That is having also that empathy. Omwana n'awulira nga yeetadde mu bigero by'oli n'agamba Katonda buli omu yamuteeka ku level ya njawulo. Mbadde mbagamba nti okubeera humble, okubeera omuntu mulamu tekitegeeza nti oli wa wansi. Okubeera omuntu mulamu kitegeeza oggyemu gwe wekka okweyagaliza. Maama ayagala mugololera kanziruke, ono ayagala musitulirako kamukwatireko, ono ayagala kusala kubo kankole ekyetaagisa, ono ayagala kumuyamba. Kitegeeza oggyemu gwe wekka okweyagaliza n'ova mu yo comfort zone n'osituka n'oyamba we kyetaagisiza. Abaana tubatwaleko mu byalo, abaana mu communities ezitulinaanyo jjagamba ebyalo biri wala holiday ntono. Ebikolwa bye tukola awo awaka bibeere nga bikola ki? Bibeere nga biraga that humility, humbleness, the respect. Do you know osobola okubeera nga omwana oyina ky'omugamba omwana takulinda nga yakuzeemu dda naye ate omanyi oluusi naffe bye tukola. Oh my God, kakati fe ate naffe tuba tetusomeseza that humbleness and humility. Omwana akuddamu bw'omuddamu. Sometimes as parents we have to die a little. Tuyina okwekkakkanya tubeere nga tulaga abaana baffe ekituufu ekyokukola. Abaana bayige okuwuliriza, abaana bayige okuwa abantu ekitiibwa, abaana bayige okubeera nti no mu nsi wali abantu ababonaabona. Abaana bayige okubeera nti n'okuwuliriza bawuliriza. Omwana tajja ku feeling, the feeling okuwulira nti you may need some help. Ng'omwana ono takutunuulidde, omwana otakuwuliriza naye nga naawe tokimusomesezza. Omulimu nno guli waffe. Omanyi nze nsiiba ngamba nti really parenting is not for cowards. Omanyi okukuza si kwa abatiitiizi. Ate eby'ennaku zino olina okwongeramu amaanyi. Muzadde munnange totiitiira. Ate abaana bange bagenda kufuna infection bagenze ne bawa abantu eri mu humble communities. That is not really the truth. Tusomese obuntu bulamu kubanga nze mbeerawo ne neebuuza ti obuntu bulamu bwadda. Mumanyi tulina amasomero naye amazima gennyini oyinza okulaba omwana ng'atudde ku sowaani y'emmere gye bamuleetedde ku viddi amanyi waliwo banne be batakyalira.
gwe ng'omuzadde ne bw'ogenda ku viddi osomesaako konti kaakati munange obuntu bulamu kitegeeza olabayo banno be bataakyalidde n'obeera ng'obawaako. That is about being humble and having the humility. Obuntu bulamu tekitegeeza kuba mutuufu, you know, it's not just about being right. Nze ndi mutuufu, nze nsinga. No, it's not about winning. It's about getting those feelings. Kwegamba owulire. It's about feeling also like someone is disadvantaged, although you are not really what? Disadvantaged. Tekitegeeza nti nno oli mutuufu oba oli mukyamu. Ensi bannange ng'egenda etabanguka. Ensi nga eri upside down. Ensi nga tekyategeera mwana muto. Ensi nga tekyalaba bakadde. Ku kyalo kyokwo omanyi kuliko abakyala abakadde oba abaami abakadde. Just go and pay a visit. You know, okimanyi neeyo ku byalo gye batuzaala. Nze banzaala buloba wadde buloba kati tawuni. Naye okimanyi nti ne gye tuyita nti tuli mu tawuni nnyo, tuli muno, tuli mu Kisaasi, tuli wa, tuli Kampala. There are people with a humble beginning. Tomanya Katonda luguudo lwe yabakolera. Ffe ogwaffe tugukole. You know? Ogwaffe tugukole ogw'okubeera nti abaana baffe tubasomesa obuntu bulamu. Bazadde bannange, nze akagambo ke mbagamba kali kamu. Weebuuze ng'ogenda okukima omwana w'oyo ku ssomero obuntu bulamu bwaddawa. Bw'okimala nsobola nti okulaga omwana wange obuntu bulamu mu bintu ebyo ebitono bye tukozeeko. Twettanira nnyo gamba nti ffe abazadde bannange, parenting is not for cowards. Ne bw'oba oyagala okutegeera ebisingawo ku byo, you know, parenting, tunoonye Dr. Hanifa Sengendo, Stepping Stone, timu yange eri eyo nnene olw'ekyawuliriza n'abalala gye bali eyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala nkabalekedde muzadde munnange obuntu bulamu bwaddawa. Yeggwe okola ebikolwa ebiraga obuntu bulamu. Oyogera enjogereraga nti oli muntu mulamu. Mbatumidde nsigadde nze Dr. Hanifa Sengendo.